Beba legendi banazirwanako kati olabe ekyo ekintu kyogambye. Lwasa muzira atya ate buli musajja yandifuuseeko lwasa. Ontegeera? Buli musajja yandifuuseeko lwasa yavuwalako. Njagala keera kumakya kugamba okimanyi nti embeera nekwata n'otunda amamotoka g'olina naye ng'ebizibu by'ebyenfuna by'otubiddemu amamotoka ago tegamala kukavalinga mabanja g'olina oba byetaago n'ogamba omukazi emmotoka gye wamugulira nti mbadde ngamba emmotoka eno tusooke tugitunde tumalirize bino nja kukugulira endala wanje agaana. Yange gyoyagala otunda nanti nezange nzitunze ndambuza ebigeni nezange nzitunze sirina lwasa omulaba nakigambako abaana abali ebweru nti kubirako ab'e-Uganda obagambi bakuweerezeeyo emitwalo 5 oli mu bwetaavu oyagala kukola ku mpapula omulimu gwaweddewo era otudde waka tokola ki tokola bwe kiba kisoboka genda ku kalina ya mukama wo waggulu gyesembera mu kasana pereketya kuba akasimu ng'oli ku vidiyo beeko gw'okuira omugambe nti yeno embeera gye ndi mu mwannyinaze maama eno y'embeera gye ndi mutaata eno y'embeera gye ndi musenga muganda wange mukwano gwange eno y'embeera gye nkola ki wano wondaba wensiiba wensula mu kasana kano siina wendi. Ogenda kwawula abantu abatuufu b'olina okutambula nabo ne botalina kutambula nabo. Lwasa yayina enkwezenge. Waliwo eyaŋŋambye bwe bbanga Lwasa lyamaze mu bwavu ng'abulangiridde mbu tewabadde bamusaba. Tewali bamusaba n'abaamukubiranga amasimu tebakyamukubira n'emikutu gy'amawulire gibadde gimwagalako kimu negativu. Oli n'aga nti wali fala. Ogenda okuva mu mbeera eyo ng'otegedde w'otandikiranga n'omukazi gw'olina mu nnyumba omutegedde. Kakati nga n'emikwano gy'oyinanga n'abakozi bo bategedde. Njagala kugamba ate kino kikoleko mbuuza kiriwa nammwe abalina amakampuni kikole tuuzaako ku miitingi obagambe nti kampuni yaffe eri mu mabanja ga bukadde 750 tugenda kumala emyezi 2 ekituufu nga tetusasula ssente naye ssente zammwe tugenda kukola ki kuzibawa oluvannyuma lwa byonna wabula asobola okugumiikiriza tutambule ffenna kino tukiveemu beera naffe atasobola ojja kutegeerekeka tetusobola kukola ki kukunenya osobola okukola ki okutambulamu naye tuli mu dairema bwe tunaafunangayo ak'okulya tunaakakola ki tunaakalyanga. Bw'oba ng'ofuna emitwalo 8 oba kakadde ne tukuwaayo emitwalo 3 emitwalo 7 gy'osigadde obanja tetugyerabidde naye bwe tunaava mu bino myezi ng'esatu ena oba oli awo sente zammwe zonna tugenda kumakinga sure nitukola ki tuzibawa. Ogenda kutegeera abantu abalina kampuni at heart n'abajja okupakasa obupakasa. Ebitundu 80 ku buli 100 bagenda kusiibula. Osigaza abantu ebitundu aka kakodyo ka crisis situation singa kibaawo kino kikuliyeting nga tekinnabaawo omanye bw'osobola okutambula nabo singa kibaddewo. Singa embeera eno egwawo nemmala omwezi nenkwata ogwokubiri nga binkutte wano kiina kino ne kino mbasigaza era abasigala be baliwa okitegedde. Era ekyo temwemenya mukikole mu meetings za end of year. Kitya meetings za end of year ntubawo n'akalemberezaawo ka mwezi nga mulamba ak'ebikujjukaawo paka January eri. Emirimu giddamu okuterera mu January makati February awo tukoma okukola nga 15 awo December. Kati meeting ya end of year mu bw'okibagambira waliwo abatajja kudda January abo manya nti obawonye. Kwata sente zaabwe zonna ozikole ki bajja kusigaza contract nti abange eyo kyali kityo omusajja yakola atya nti yakwata sente zonna n'azituwa n'atwongeza n'otwongeza. Okitegedde? Mbeera ya kazigizigi era bano mala n'okibagamba
nti nali njagala kumanya abatuufu ba kampuni. Lwasa ani yamuwaaka kodi ako? Simanyi. Era abantu abawooza mbu Lwasa yali ayavuwadde ayinza okuba nga ssente zaali zikendeddemuko naye si bwe buli obwavu. Si fala. Nina abantu ekintu kye mbagamba nti mu bulamu bw'ensi eno omuntu akusinga ku ssente tomusinga magezi. Gwe kwolaba ng'okwesiriwaza kwe ge magezi ge agamuleetedde okuba ng'akusinga. Gwe bw'oyita obugezi bwo bwe busiru bwo obukulemesezza okufaanana oyo gw'oyita omusiru. Ontegera? Lwasa tabangako musiru. Omuntu asobola okukwata ssente n'agula Range Rover n'akwata obukadde 2 n'agula personalized number plate n'akwata ssente esoba mu bukadde 5 n'agula kabenza akalala. Taba mwava ate taba musiru. Byonna byabadde ayitamu abadde abimanyi. Muganda wange Kasuku yalina ekibuuzo kye yabuuzizza. Yabuuzizza ki? Yabadde agamba oba kano kampe nkavugemu. Yamalirizaga nti sikyagaba. Sikyagaba. Ontegedde mu kaseera kano akatono kayiseemu alabye abamwogeredde nga n'abamu yabaliisaako. Alabye abamuvumya obusiru nga n'abamu yabasasulira ku mayumba. Alabye abamulangidde n'abakoze eki nga n'abamu yabagulira ku mamotoka. Yabateekako ku kaperolo k'omwezi. Noga noono wange. Kati akayumba kange nsobola okukawandiikako for sale. Banka property. Banka property for sale. Era gezesa omukazi wo tusobola okudda mu muzigo sigamba ggwe. Ngamba oyo ali eyo. Singa embeera etabuka ne tugamba nti kudda mu muzigo omukazi ono agenda nange mu muzigo. Perezeyo bikanyama. Banka property for sale. Banka property for sale. Nasa kugenda kugundi kukuba ofunayo omwana gw'omanyi mukwano gwo musazise layini bwe mumala ogisazisa ogijjeko. Teekako ne namba nga yabagikuba teyitamu. Banka property. For more information call 0700 15 gundi. Ate tekubako na ttabi lya banka nti oba sente. Banka property. Kati omala omugambe nti mbadde ngamba tuddeko muzigo. Embeera ogiraba. Nga n'emmoroka ekyali mu lujjo muga nti mbadde nsaba ku mabanja gano amaala genyina agatali ga banka. Emmoroka zange zonna zigenze. Mbadde nsaba neeyo nkole ki? Nze muzzukulu wa Namwama. Ndowooza lowooza ku birala nekino gyesonyiwe. Naye nga ko wagimugulira. Olwo kitegeeza omukozi eki? Era oyo omuntu akuvuddemu mu bwavu tomuzza. Bw'ogira oti ndi kakati mbadde nga nti nedde n'embeera ekyali mbi ani yagambye nti yatereera. Bwe wabireka bwe biri ate nkusuzeewa. Ne bw'aba akimanyi nti wadda mu bbangala eri. Mugamba ate nkusuzeewa munnange amaka banka yagatwala tewamanya. Akamotoka ke nali ngamba tune tuwongerezeeko tereze wano munnange ate. Kankubulire buli muntu yeetaagayo Lwasa time oba Lwasa moment. Osooka omanye. Ne mu famire mwennyini mubaamu abakugeya. Ogenda kumaliriza ngoga nti muli wano mu bulungi bwe bitabuka temuliiwo. Okikola tennafa. Ne mu kampuni manya nti ssente zo zikola ki? Ozirina. Obagambe nti enno tugenda kumalayo emyezi nga3 nga tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Tugenda kuba tusasula 20%. Sinti kineesente zammwe tujja ziba wamaaso eno naye mu kaseera kano tetusobola kukola ki? Kubanga tubasasula. Naye atasobola kutambula naffe mu kaseera kano tetujja kunyiigirira tetusobola kugaana. Naye oyo omwetegefu okubeera naffe tusobola okutambula. Olabe ku bakozi 8 bameka abasigala abagamba muzeeyi tulwane n'emyezi 3 tuyinza obutagituusa kino tujja kivaamu. Nze mbadde ngamba tukole bwe tutine bwe tuti. Tofaayo tujja kumalako. Omulala ng'obalengera mu bufoofofo mu bukuukuulu. Immediately after the meeting waliwo agenda okujja ng'avudde mu by'obukozi agambe nti papa agambe boss mukama wange mbadde ngamba nkulabye ng'olimu ennyamivu. Naye kino tugenda kiyitamu. Wetuli kijja kuggwa. Abalala immediately after the meeting ku balcony wabagenda okutula bagenda nti enkyo osigala.
nze bino sibibeeramu naawe. Sikolera bagagga pati. Sikolera bya kisiru bino. Najja kukola sente nti ate 20% ndi musiru. Lwasa moment ejja kuterereza. Yes. Teri mugagga musiru. Lwasa oba zaali zikendedde effe tumanyi Lwasa moment yakulaze ababa abatuufu. Ate atayigidde ku moment ya Lwasa tajja kuyiga. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.